Mbalamusizzaako baganda bannange mwenna abooli Olangira Otuwa Nnamunswa, abataka abakulu b'ebika, abataka abagundiivu ab'enkizo, bazzukulu bannange n'abaana ba Buganda, nammwe mbalamusizzaako. Ekindeese obadde neerabidde okweyanjula, nze Mulongo Mwagala omuzaana wa Kabaka. Ekindeese kwe kwogera ku nsonga y'ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa I kye baatemako omutwe ennaku ezo, kyokka nga n'ekya Ssekabaka Muteesa II nakyo baakimenyawo wekyali ne bagamba nti baali baakukitwala mu kifo ekirala, naye ng'okuva mu Julaayi lwe baakimenya wekyali ne buli kati kitudde mu sitoowa zaabwe nga bwe tubiwulira, nga bwe baagamba okukitwala tekinnatuukawo. Ebyo nga bwe biri bwe bityo, nawulidde okusaba okwabadde okutegekebwa abooli Olangira. Okusooka baali bakusazizzaamu naye ate ne bakuzzaawo, nga mpuliramu ebintu kwegamba eby'okusika omugwa ku nsonga eyo munda mu lulyo, n'okubeera nti nno abantu abamu ne baawukana ku bannaabwe mu nteeseganya. Sijja kulimba nina engeri gye saabitegeddemu bulungi, naye ndabawo engeri nga y'okubeera nti oba tetutegedde bulungi ku kigenda mu maaso ku nnyaffe Buganda, oba tetukirowoozaako kimala, oba nze sibifuna bulungi, kuba nekyo nakyo kisoboka. Bwe wabaawo asobola okuwabulamu ekyo ayambeko, asaasire ayambeko, kubanga abamu kufe okwagalako twagala okumanya era osanga tuyinza okuyambako ku kuteesa wabawagaanye, kubanga ebintu bino byagala kuteesa buteesa na kukwatiza wamu, era nga ne Ssaabasajja bulijjo bw'atukuutira. Kati ate ne tuwulirayo abagamba nti Mayiga ye yaleeta obuzibu mu kintu kyonna kubanga yagaana abantu okusabira Namirembe ne Lubaga, amanyi okugenda n'ayingirawo abantu nga bategeka okusaba, n'akubira abaawule n'abagamba nti nno temubasabisa, temubakkiriza. Naye ate ekyo bw'okitunuulira oludda olumu osanga kye tuyamba okutabira ddala amakanisa gano kiki ddala kye gali. Ate n'ekirala n'okwongera okumanya nti Katonda buli wamu abaawo, ne bwe tuba tukuŋŋaanidde mu kisaawe oba awaka mu luggya, era nawe abeera awulira bulungi essaala zaffe. Naye ate nga mu byonna n'okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka ye ng'agamba ki ku nsonga ezo, kubanga tuyinza okwekooya ne tukooya n'abalala ng'ate waliwo ennuŋŋamya entuufu bajjajjaffe kwe baatambuliranga, era nga naffe singa tubadde tugitambulirako bulungi twandisanze ndowooza obwangu mu nsonga nnyingi. Tulina okujjukira nti kijja kutubeerera kizibu okutuuka ku butebenkevu nga buli omu tatudde mu kifo kye mu butonde okukola ekyo ekyamuweebwa mu buvunaanyizibwa bw'Obwakabaka era obw'eggwanga lyaffe. Emabegako awo nga tuli ku leediyo y'Abaganda twateesa tugamba nti kyandiyambye buli Muganda n'awaayo waakiri ekitono ennyo essaawa emu buli lunaku okulowooza oba okubaako kyakola ku nsonga z'eggwanga lyaffe Buganda. Eyo era abakiise ne bagituuma essaawa ya Buganda. Kati singa buli omu abeera alina essaawa ya Buganda eyo ng'alowooza ku bintu ebyo nti nno kyonna kiba kizze, oba wakati ne bannaffe oba okuva wabweru mu bantu abalala, kwegamba tekiyinza kutusanga nnyo nga tetwerowoozezza, kwegamba olinga bw'onoolaba omuntu omukubi w'ebikonde ng'asanze omuntu n'amukuba ekikonde, amanya mangu ekyokkola okusinga omuntu nga teyeegezaamu era ng'ebikonde si kye kintu kye. Kale ndowooza kitwetaagisa okubeera nga tufuna okumanya era n'okubaako bye tukola, kubanga okumanya okukwerera okutaliko okukola nakwo era tekutuwa kutegeera kwetaagisa. Ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa I baakitemako omutwe n'omumbowa we naye ali awo amulinaanye,
era naye ne bamutemako omutwe. Naye ndowooza ye baamukuba, baali bamutandikako ndowooza obudde ne butabamala oba, naye n'omuzaana afukamidde awo okumpi naye era baamutemako omutwe. Ekyo nno kintu kikulu nnyo nnyo eri Buganda. Ebintu ebyo temusaanye kubibuusa maaso. Kigambibwa nti waliwo abavubuka abajja ekiro nga bakuumibwa abasirikale ab'emmundu abaatema ekibumbe ekyo, ebibumbe ebyo, kubanga byonna biri mu kitundu kimu, biri mu kifo kimu ku gundi ku musingi gwe gumu. Okusaanyaawo ebibumbe bino eby'ebyafaayo tukirabye nnyo mu mawanga agalimu entalo mu biseera bino, erudda eyo e Syria, mu Gaza, mu Lebanoni, mu bitundu ebyo. Kino kisobozesa omulabe okusangulawo byonna abantu bye batambulirako, era ndowooza kyekiba ekikulowooza ekyo kyekiba ekigendererwa nga babeera baagala wabeewo okutandika ekintu ekipya nga tewali kalonda yenna wa buwangwa oba mpisa ebyo ebibadde bitambulirwako ebyasooka, era kiwa omukutu omulungi ennyo bano abalumbaganyi kwe bayinza okusinzira okuteekawo ebyabwe n'okuleka akabonero kaabwe mu byafaayo. Naye kubanga bo bazannya na biseera, bagamba nti singa babimenyawo ne babijjawo oba ne babyokya ne wayitawo ebbanga ddene nga tebiriiwo, emigigi gino egijja gikula ne gikula nga tegibimanyi, nga tegibirina mu kutegeera kwagyo, kibeera kibanguyira bano okugirawo ddala mu bantu abo mu ggwanga eryo okubaggyako ebyo bye baba baamanya okuva edda. Kwegamba era kirina ekigendererwa, oli bw'agenda okubaggyako kino aba alina kyayagala obbateekako ekikye kyabateekako kwe baba batambulira. Ekyo kyebuuzibwa nnyo, kiki omuntu kyaba agenderera. Gwe tambulira ku bibyo, ofaayo ki? Bw'abanga Katonda yennyini atukkiriza buli omu okweronderawo kiki kyayagala okukkiriza nangeri ki gy'ayinza okutambulamu, weewaawo atugamba okukkiriza ng'abantu buli omu ku lulwe naye ng'amawanga. Kati olaba nti nno kibeera kyakwebuuza nnyo muntu kyavaawo n'ayagala ajjewo, ava eri n'ayagala ajjewo ekyo Katonda kye yateekawo eky'okweronderawo, ye n'agamba nti nja bimenyaamenya mbateeke ku bye njagala. Maze essaawa nga 3 nga ndowooza ku kintu kino, nga bwe nfuna kye neebuuza nga nkozesa Google eyo okulaba abalala kye bakyogerako ne biki ebiri mu bitundu ebirala. Era mbadde nsaba bannange mukozese nnyo Google eyo, mbadde nsaba mukozese nnyo Google eyo okunoonyereza ku buli kintu, era wamu n'ebyafaayo okusobola okumanya abalala bwe baakola nga bali mu mbeera ze tulimu. Era lwaki nkyogera ekyo? Kituyamba kitya mu mbeera eno? Bayibuli kitabo kya byafaayo ekyawandiikibwa abantu abakkiriza mu Katonda era abaafubanga okutambuliranga ku mateeka ge aga Katonda nnyini nsi, ne bakifubako nnyo. Era nze nange njebuuzaako nnyo. Oluusi waliwo ebintu bye tuwulira buli kiseera naye ne tutabisaako mwoyo oba ne tutagezaako kubiteeka mu nkola oba okubisinziirako nga tulowooza oba okubikozesa nga tunoonya engonjola y'ebizibu. Yesu mu Bayibuli agamba nti omulabe ajja kubba, kutta na kuzikiriza byokka. Nga bw'agamba omulabe oyo ategeeza omubi oba Sitaani. Ekigambo kino tukisanga mu kitabo kya Bayibuli ekya Yokaana essuula 10 n'olunyiriri olw'10. Yesu mwalagira enjawulo y'ekigendererwa ky'omubi ku kikye, kubanga ekigendererwa ky'omubi tugambye nti kubba, kutta na kuzikiriza
naye nga ekikye Yesu kuwa bulamu era obulamu obungi. Yesu alabula abagoloberezi be ku bigendererwa by'omulabe era n'abakubiriza okumugoberera mu kifo ky'okugoberera omulabe n'obukodyo bwe obw'okukema n'okuteeka omwana w'omuntu mu ntata. Omulabe ajja kubba, kutta na kuzikiriza byokka. Ng'otegedde omulabe ekimuleeta era ng'otegedde enkodyokodyo z'akozesa, bwe bw'olaba omuntu oba abantu abakujjidde naye nga buli kye baali bakoze, buli kye bakola kiggweera mu kubba, kutta na kuzikiriza na kwonoona na kusaanyaawo, ng'omanya nti yoyo omulabe Yesu gwe yayogerako. Bw'amala okutubuulira omulabe bw'ajja okubba, okutta n'okusaanyaawo, yagamba nti w'amaanyi nnyo n'atubuulira nti temumusobola kumulwanyisa, n'olwekyo bw'abalumba mumpite. Ekyo kitegeeza nti ekisooka kye mukola kusaba. Naye ate era addamu n'atugamba nti okusaba okutalina bikolwa kubeera kufu. N'olwekyo musaba bwe mutema empenda, bwe mufuba n'okukola buli kimu kyonna okwetaasa. Tuddemu tukikkaatirize kino. Ebintu bino si byakuyiiyayiiya. Ebintu byonna birina omugaso Katonda bye yakola, birina n'enkozesa. Byonna ebiri mu nsi n'ebyavamu ebyo mu Katonda bye yakola, kubanga tewali kirala. Katonda bye yakola n'ebyo ebivamu ebyo Katonda bye yakola mu nsi ya Mukama muno. Era bwe byonooneka oba ne bifuna obuzibu, byonna era birina enziraabiriza, kubanga enziraabiriza esinziira ku nkola ki gye byakolebwamu n'amateeka ki kwe bitambulira. Awo we bakugambira nti teweesiga kutegeera kwo ggwe, wabula kozesa ebyo Mukama bye yakuteerawo nga weeyambisanga amateeka ge n'enkola ze yassaawo. Naye ate waliwo omusajja omugezigezi omu yagamba nti tekikola okusaba Katonda okukuyamba okweggyako omulabe, kyokka ate ggwe n'osigala ng'oli mwesigwa nnyo gy'ali omulabe oyo, ng'era kyakugamba ky'okola. Bakugambye omulabe akola bibi byokka, talina kirungi kyakutegekera. Ajja kubba, kutta na kusaanyaawo na kwonoona byokka. Mu mbeera ng'eya nnyaffe Buganda n'amawanga amalala agaasibibwa mu kkomera eriyitibwa Uganda ery'abakoloni Abangereza era eritambuzibwa abakozi baabwe, baateekamu ebintu ng'ebibiina bwe by'obufuzi n'okulonda. Ebyo byonna bikozesebwa byabwe wamu n'amadiini, byonna bikozesebwa kubba, kutta na kusaanyaawo. Jjukira amadiini, katugambe nti ekigambo ddiini tekitegeeza Katonda. Ekigambo kino kiva mu mawanga mangi agawera okuli n'ag'Abawalabu nga kitegeeza nzikiriza. Kati enzikiriza esobola okubeera kyonna. Ebintu bino tusaana okubyewa, okubirowoozaako n'okubitegeera, kisobole okutuyamba okuba nga bye tukola tubeera tubimanyi bulungi. Gwe manya byonna omukoloni bye yakola n'abakozi be, kazibe enguudo, kabizibe bizimbe, kabibe biki, byonna bye yateekawo n'abakozi be yateekawo, byonna byakusiraanya ggwe, tewali kikuyamba. Kyova otuna n'olaba amaanyi agateekeddwa ku bayimbi. Kati nkuwa ekyokulabirako ekirabika amangu mu kiseera kino. Ku mirimu gyonna egiri mu ggwanga egikolebwa, kababeere basomesa, kababeere basawo, kababeere bavubi, kababeere baki, gyonna egiriwo, lwaki bokka be batwalibwa be bayitibwa abafuzi ne baweebwa obuwumbi bwa ssente bagabane? Kutambuza pokopoko na kukola bivvulu kimu ku kinnaakyo, mubeere mu kunywa na kucakala, muleme okufissaawo akadde akalowooleza wadde okubaako kye mukolera eggwanga lyammwe.
bo balyoke babeere mu kuliwamba n'okusenvulanga bokka nga basenvula nga naye tebalinaako kugamba nti waliwo okubasindika okubazza emabega, naye nga bo bagenda mu maaso mu buli kimu kwega lulinga olutalo olulwanibwa ku ludda olumu nga mwe mutudde butuuzi babawambe buwambi babamalewo. Okubba, okutta n'okusaanyaawo nkiddiŋŋana kubanga abantu bangi nnyo bakimanyi, naye okukirowoozaako n'okukimanya n'okukitunuulira ng'oli mu mbeera gy'olimu kyetaaga okubeera nga tuli bakalabakalaba ng'abaana b'emisotera nga Yesu bwe yagamba. Kati awo okubba, okutta n'okusaanyaawo ebyo bye bikulaga nti waliwo olutalo. Olutalo abannyonnyozi balunnyonnyola nga obulumbaganyi obw'amaanyi obw'emmundu wakati w'amawanga, kagambe nti olw'ebyokulwanyisa eby'enjawulo, kubanga n'emmundu ne bwe zaali tezinnajjera entalo zaabaawo wakati w'amawanga, ng'okulwana kubeera wakati w'amawanga, zigavumenti, ebibiina oba ebibinja by'abajaasi n'abatali, kwegamba oluusi ng'ojja kusanga gabeera magye matendeke, bayinza n'okubeera abajaasi abapangise abayeekera, kwegamba kasita babeera nga beekozeemu ebibinja oba ebibiina eby'obulumbaganyi. Kubanga wano mu Afrika, bwe njogera bwe ntyo ntegeeza ni mu Afrika wano kisobola okuba nga kyawukanamu okusinga omunnyonnyozi bw'ayinza okinnyonnyola nga bagamba nti nno be bakakensa mu nsonga ng'ezo, kubanga kwega ekyafrika kisigala tekinnyonnyoddwa bulungi olw'okubanga amawanga agaasibibwa mu nsalo ezaatumibwa ensi wano mu Afrika ga njawulo nnyo, ate agamu gakozesebwa okukola obulumbaganyi ku malala olw'ebyenfuna n'okwagala okusiraanya ne ku lw'abakama bwabwe ababa li waggulu abawambira ddala ekintu. Okutwalira wamu olutalo mu ndaba eyaffe eya bulijjo ey'abalya mmere lwanguwa okulabibwa okuva ku jjoogo, ettima, abantu okujja ne batandika okusindikasindika abalala nga babateekako ebiragiro nga babakaka mu mbeera oba mu bikolwa bye batandiyagadde kola, okusika omugwa n'effujjo eriyitiridde, sanga abantu nga bakambwe nnyo n'okuggyawo obulamu. Kweganga abalumbaganyi bano bakozesa oba ebibiina oba obukundi oba amagye aga bulijjo oba agatali ga bulijjo. Waliwo ebika by'entalo eby'enjawulo okusinziira ku mpisa eziraga engeri amawanga agabyenyigiddemu n'obukodyo ki bwe gabeera gakozesa. Kati ng'omwo mwe muli nga bw'onoowulira nti olutalo lw'ensi yonna, oba olw'obwannannyini ng'abantu balwanira ebyabwe, oli ayagala bibajjako babitaasa, olutalo lw'ebiramu, waliwo omulumbaganyi ayinza okujja n'atandika okwagala okuggyawo obutonde bwa banne oba okubwonoona. Naye ebintu ebimu ndowooza waliwo entalo ezimu ezikolebwa si nnyangu nnyo za kutegeera bantu kiki kye baluubirira, naddala ezo ezikwata ku mawanga amanene, oluusi olw'okuba nga abantu nga ffe eno mu Afrika omuntu wa bulijjo tamanya bulungi bulamu bwabwe bwe buli, kale ebintu ebimu bikusifu nnyo okumanyira ddala nti kiki ennyo bano kye bafa okukola ebintu ebifaanana bwe biti, kweganga tebitegeerekeka. Entalo edda zaali nga nnyangu za kutegeera kubanga abantu balwananga ne balirwana baabwe, naye kati abantu abasimbuka ne balinnya ennyonyi ne bava okuva ku ssemazinga emu ne basala ne bagenda ku ssemazinga endala, ekyo kiyinza okubeera ekizibu okutegeera. Mpozi waliwo n'entalo ez'amadiini ez'obutukuvu, naye ezo oluusi abantu bamanya nti bwe bataabeere mu buwagizi bw'amaanyi mu kintu kye balimu oba mu ddiini gye balimu, abalala bayinza okujja ne babakuba ne babakkirizisa ebyabwe. Kaakati buli ddiini neeyagala eweze abawagizi bangi, ebeere n'eggye eddene, ebeere nga ekuumibwa n'okuba nti bye bakkiririzaamu balina bangi abalala babikkiririzaamu. Kati mpozi gwawe era ky'olina okwerowoolezaawo kwe kumanya nti ekintu ekyo gwe kikuyamba, kubanga oyinza okukkiririza mu kintu kyabwe ng'ate naawe tekikuyamba, nga nabali abakikuteekamu nabo balina kye bakufunamu. Kati ne wabaawo n'entalo ez'ebyobusuubuzi, ezo nno ze ez'ebyenfuna okutwalira awamu.
naye nga ye omulaba ajja kubba, kutta, kwonoona na kusaanyaawo. Era ng'omulaba oyo kitegeeza nti nno omubi oba sitaani. Ate ng'ebyo eby'okubba, okutta, okwonoona, okusaanyaawo n'okuzikiriza bye byokka byakola. Kale ndowooza wali nayogeddemu ne ŋŋamba nti nno ne bwakola enguudo, ne bwakola emmotoka, ne bwakola biki, manya nti biyamba ye. Okusooka byonna abikola lwa kumuyamba. Gwe ne bw'onooba ng'obikozesezzaako n'owulira nga nawe bikuyambye, naye okusingira ddala aba abitaddewo bibe nga ye bimuyamba. Teyandifuddeyo nnyo singa kikuyambako eddakiika emu, kasita kiba ng'omugatte ogwa kikyafunamu ye gwe gusinga okubeera omunene. Kyovula nti nno kye bagamba nti si buli kimasamasa nti nno zaabu, n'olwekyo olina okusooka okukyekkaanya n'okukyetegereza nga tonnaba kukwata buli kimu kibeera kikuleeteddwa. Kati mu mateeka amakolerere ag'amawanga agaakolebwa era nga agagakola era nga ge gafuga ensi, okulangirira olutalo kikolebwa mu butongole eggwanga erimu nga lirangirira olutalo oluliwo oba olugenda okubaawo ku ddala. Okulangirira kikolwa kya kwogera na kukola, oba okussa omukono ku kiwandiiko mu lujjudde, oba n'okuteeka omukono ku kiwandiiko naye ne kyanjulirwa abantu oluvannyuma. Kati obutuufu bw'ani alina obusobozi okulangirira olutalo bwawukana wakati w'amawanga ne gavumenti ez'enjawulo. Mu mawanga mangi obuyinza obwo buweebwa omukulembeze w'eggwanga oba omufuzi. Mu mbeera endala bayinza okukola n'ekintu ekitono okusinga okulangirira olutalo mu bujjuvu. Gamba nga bayinza okuwandiika amabaluwa oba ne bakola ebikwekweto eby'ekyama. Enkola entongole ey'ensi yonna ey'okulangirira olutalo ennyonnyolebwa ne mu mateeka eyo gye bagakolera eyo Hague eyo gye babikolera, nga bagezaako okulambika abantu abaagala okukola olutalo ngeri ki gye bayinza okulutandikamu. Naye wano ewaffe mu Buganda olw'okubanga oba kaŋŋambe nti wano mu Kipoli kya Uganda amawanga kasita gaasibibwa awamu, kwegamba eggwanga erimu liyinza okulangirira olutalo ku ggwanga eddala oba netandika okukola ebikolwa eby'olutalo, naye kwegamba ne watabaawo oluusi ne wabaawo okulangirira, naye kwegamba ne kibeera nti nno wabaawo engeri y'abantu gye babeera nti babuzaabuzibwa kuba batate kugamba nti nno ffe tuli mu Uganda, ffe tuli wamu, ffe tuli kino. Kati bali bo ne batandika okukola ekintu kyabwe kubanga buli ggwanga lirina endowooza yaayo, lirina n'entegeka ezaalyo, baleke kukulimba. Buli ggwanga lituula ne lyeteesa. Ate abantu abasinga okubeera nga ebyabwe bye bakola ne bye bateesa bimanyibwa abantu bonna ly'Abaganda. Naye abantu abalala bateeseza ebintu mu byama, kyova olaba nti nno muyinza okugenda okugamba nti nno waliwo omulabe, waliwo enfuga embi, ne mukugaana mwenna mutambulire wamu nga mugamba nti tuli bannayuganda, bannammwe nga balina obukundi obuteesa, mugenda okulaba nga bagenda babatemera abantu bammwe abasinga okubeera abalwanyi omu ku omu nga bwe byali e Luweero. Mugenda okuzza amaaso nga mmwe mufiiriddwa kinene ng'ate bannammwe bazze kungulu, kubanga olabira ku lutalo ng'olwali e Luweero lwalwanibwa mu Buganda. Abalwanyi 85 ku 100 baali Baganda, naye n'olaba ng'ate gye byaggwera nga ffe twegayirira mutuddize ebyaffe mu mbeera efaanana bw'eti. Waliwo ebyokuyiga bingi nnyo, naddala mujja kuyigira ku byali e Sudaani, nti abantu bonna buli omu yagaana okussa wansi ebyokulwanyisa bye. Kati y'embeera eyo tewali kwesiga. Abazungu bakyogeranga bulijjo era bw'obeera ne munno omuzungu abaali babaddeko ne mukwano gwako bulya nti bwesiga muntu yenna, bo y'embeera yaabwe gye batambuzaamu ekintu. Naye eggwanga eddamba okwesiga abantu bannammwe nga mulowooza nti baddugavu bannaffe, ekintu ekyo kyabagendako bubi. Ensi yonna bwe likitegeera n'abaddugavu bonna mu nsi, kigenda kukyusa ebyafaayo by'ensi ya Afirika. Bino ebikolebwa bannaffe ab'amawanga amalala. Sigamba nti bonna bakoze ebisobu, naye abo ababikoze mugenda kufuuka
kigenda kubeera kyanjawulo obanga abaana b'abaddugavu bagenda kuggwawo oba we bali weebali mulijjukirwa nga bulijjo n'ebikolwa byammwe ebyo kubanga wano mu Buganda kyenkana buli mufuzi afuze Uganda eno naddala bannaffe abamawanga amalala babadde balangirira ng'olutalo ku Buganda okuva ku Bangereza abaagamba nti Buganda erina okuteekebwako amaanyi ebyo Churchill ye yabyogera eyali Prime Minister wa Bungereza mu myaka eyo nga ejja 19 gitandika kati Obote bw'ajja baayogera n'ebirala bingi abeeru naye kale katuweeko ekyo ekyokulabirako kimala kubanga era baali bazze kukola bulumbaganyi kati Obote n'agamba nti Omuganda omulungi ye mufu era yayogera n'agamba nti osanga abakyala nga batambula nga beebuuza bulungi muli mutya eyo nga batambuza eddembe nga beefuula mbu abantu balamu nti ajja kubakaayukanya era ajja kubaddusa banaamulaba teyakikola kubanga na buli kati wadde abantu batudde wamu balinga batudde wamu naye era emisinde essaawa gyonna tugiwulira nti ebigere byagala kuwagala gy'oli abalamu Museveni yalangirira tujja kubafootola bwe batalekera okugamba nti ffe ng'Abaganda okweyita ekyo Katonda kye yakukola ng'oli kweganga nakyo ne gubeera nga gufuuka omusango kugamba embeera enzibu ennyo okutegeera bannaffe ki kye baluubirira na ki kye baagala naye nampozi nga bwe tugamba nti omwoyo omubi gwogwo tegulina langi kuba mwoyo tegulina era nga Yesu bwe yagamba nimunaabalabiranga ku bikolwa byabwe n'ebigambo okulangirira kwakolebwa nga n'ebikolwa bwe bikolebwa okuva kulumbagana embiri z'Abassekabaka jjukira bajjawo mbiri okuzimba Lubaga Lutikko Namirembe nakyo kyali kiggwa kya Namirembe nga kikulu nnyo mu Buganda nga kifo kya kitiibwa Kibuli Odi Kampala Makerere byonna oba byali mbiri oba byali biggwa naye byali bifo bikulu ebyaggyibwawo nankubadde waliwo obusozi obulala n'ebifo ebirala byali tebikolebwa nnyo olaba ejjooga erigenda olinaga nti awo wenjagala gye byaggweera Ssekabaka Mwanga n'akuba olubiri Emmengo ng'eri yonna ebitundu bye yaliko babitutte kaakati nawo ate ne batandika okugaanawo baagala okuviira ddala mu myaka gy'ana era na buli kati nga bakigaaniddeko kubanga abantu kye balina okumanya nti bino tebikoma ne bwe bajja kati bye baatandika mwana tebalina nno nsonga nkulu gye bakuwa ne baga nti kubanga ekifo kinene kiri mu kibuga naye omanye ebifo ebiri mu kibuga byali byenkanawa mu biseera mu mirembe egyana baleke bagambe nti wano wetwagala kaakati kwegamba ne bagamba nti ate ne Kasubi nawo twagalako okuba wanene nnyo mumanye embiri enkadde ennyo eziri mu bibuga bingi nnyo mu nsi yonna nga zaasigala nga si kugamba bino buno mbuyiika bino ebyaffe biki ebyo naye embiri eziriko kilomita 20 ng'olw'ettaka olukulu olukadde oliko kilomita 20 n'endala zonna mpulira Buckingham Palace eriko kilomita 18 okwetooloola kakati zino gundi zino ate ze nnyini Mmengo yaliko kilomita 4 kati tebakyazoogerako boogerako zino eka zokka twongere okugenda mu maaso n'ebintu bye tulabye eby'obulumbaganyi Bassekabaka 7 be batutemulidde omu okuva ku omu okutuuka ku mulala nga bwe baddize nga baddiŋŋana namungi w'abantu gwe basse okuva ku bulumbaganyi obwaliwo mu biseera eby'edda eyo ndooza yali 1900 ng'atandika yali tatandika yali ndooza agenzeeko mu maaso awo ng'atuuse ng'oba mu 3 nga bakozesa ebyo ebiwuka ebivu ebyagoba abantu essese tuwulira nti abantu abafiirayo babula kuwera akakadde abantu ne bajja nga ne baddukayo ne bajja ngeno ku lukalu era nga obuzinga obumu obwo bwaliko abantu tebadda nako abakulu ne bagamba Nnekawali naye yali musindike baalina n'oluyimba olugamba nti omwezi gwali gwa Sebutemba omwajjira nawonkeera ne bagamba nti ono si ye Gukawumpuli ate waaliwo abakulu abagamba nga ne ssenyiga nti wano mu Buganda tewali ssenyiga ti naye baaleeta muleete weewunya n'okwewunya oba ensi yandibadde etya nga teriimu ssenyiga
obulumbaganyi obwali ku Mmengo mu 1966 nabwo bwonna n'obuteekako kwebyo ebintu ebikolobero bye baakola n'abantu abattibwa. Naye kwegenda n'owulira ng'abantu abamu bagamba nti nedda Obote teyali mubi nnyo, Amin teyali mubi nnyo, ate simanyi Museveni biki. Bano abantu bonna bakoze effujjo lyerimu. Bonna bakoze effujjo lyerimu, buli omu abadde asikira munne nga balinga baddusi baakana abakwata akati abo abagenda bakwata akati nga buli mwaka wa munne, era abo nga buli mwaka wamuddirira naye n'ayongera okudduka. Ebintu bye bibadde bakola bizze buli kimu kigoberera kinne kyakyo. Kakibe kwerabiza abantu bintu, kakibeere kusiga kutya mu bantu, kakibeere kubonoonera biseera, kakibeere kwawula gundi maka g'abantu, bonna bazze buli omu agatta ku ekyo. Tewabeerawo obuseera bwabeera nga butono nnyo obw'okuba nga bakyeyiiya okulaba waabwe bagenda okutandikira buli gavumenti bwe zibadde zijja zikyuka. Kati n'olyoka ojjukira n'Abatanzania nabo baatemula. Ate Obote tunaalyoka akola ettemu n'asukka. Kati ate awo mugenze mu lutalo okugamba abantu abaagwa mu Luweero n'obuwangwa bwonna abantu bonna buli omu yabulaba ebyaliyo nabyo twabimanya. Kakati ne tutuuka ne ku bino bye tulimu kati. Mbazzaayo ku kibumbe kya Ssekabaka Muteesa asooka kubanga we navudde okwagala okukola omulamwa guno ekyo ekyatemebwako omutwe n'omuzaana afukamidde wansi n'oli omulala naye baali bakitandiseeko naye ne batakimaliriza. Waliwo omusajja we omulala ayimiriddewo ndowooza Omumbowa. Akati njagala tuddeyokko emabega ojjukire nti emabega wali baali baayokya Amasiro. N'olaba kifiiriza n'abanga kifiiriza. Kubanga kati oyo omuntu ogenda okwokya Amasiro ne baleka basaba ssente nga baddiŋŋana kubanga bonna kakati mubamanyi bakolera wamu. Be bookyeza Amasiro, be bagamba nti kubanga okusooka baali baagala gatunda. Ne bagatunda n'ogatunda ne bagatunza gundi sheero. Ne bakubamu puloti. Kakati bamala okukubamu puloti ne balyoka bakola ki? Okuva mu kunyigirizibwa kwe baafuna okuva mu bazzukulu n'olulyo olulangira, ssente ne bazizzaayo. Kati awo obusungu we buva ne bagenda ne bagookya. Kati bamala ogookya ne bagamba tugazzaawo. Abantu bagamba tukole nga bulijjo tuleete ebikola. Nedda temubireeta, twagala ssente. Kati awo ssente ne zitandika okusondebwa. Emirundi gyali 3 oba 4 nga ssente ze baagamba zeetaagisa bilioni 10 ziwera nga bagamba ate tezimala. Tinedda tezimala. N'ezo tezimala. Emirundi n'emirundi. Kwega kifiiriza n'abanga kifiiriza. Mu buli ngeri yonna ne bw'onoogamba nti nno Amasiro bagazizzaawo. Era mu buli ngeri bakukamuddemu buli kimu kyonna okusobola okukola. Kwega nti ekyo n'olowooza n'okulowooza nti baba bakigamba nti kino bwe banaakikola kino tujja kikola tubajjemu ssente oba kiki kwega byonna nga biri awo. Ate kambazzeeyo n'emabega ku kibumbe kya Ssekabaka Muteesa II. Nga February 2 ekibumbe ekyo baakiyiira omusaayi. Nga February 19 erudda awo mu mwaka oguyise baakiyiira omusaayi. Nga February 22 ne baggulawo simanyi baaliita tterekero lya bikadde mu Makerere oba simanyi library. Ne babeerayo n'omukolo gw'okubikkula ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa mbu kye baateekayo eyo mu kifo ekyo. Kati omukolo ogwo gwakolebwa Mayiga gwaliko oba be baagukola oba baagugendako bugenzi be bamanyi naye nga baaliyo Mayiga, Wassajja ne Nabalamba ne bannaabwe abalala. Kati mu Julayi oyo yennyini ekibumbe ekyo ekya Ssekabaka Muteesa ne bakikola ki ne bakiggyawo nga bwe bagamba nti nno bajja kukola ki bajja kifunira ekifo ekirala kye batannakiteekamu nga bwe nabagambye. N'ekya Ssekabaka Muteesa II n'ekya Ssekabaka Muteesa asooka nakyo ennaku ze ziyise ne bakitemako omutwe. Ekyomukisa era ekikulu kye tulina Abaganda Obwakabaka bwe babwagala era babulwaniridde nnyo ebiseera byonna okuva nga abeeru bajja wano kubutabangula.
era ekyo kya mukisa nnyo kubanga tukuumiddwa oba Katonda atutaddeko atubiseeko akasubi ntubanga tusigadde tukyatambulira ku kituufu. Naye ate baddugavu bannaffe be batugalira nabo mu Uganda abamu ku bo ate be batuma okutulwanyisa n'okulwanyisa obwakabaka bwaffe, ate nga si bwakabaka bwaffe bwokka nti nno oba bwe balinako ekkobaana abaagala okusaanyaawo, naye buli kya butonde kyonna ekiri mu kkomera lino eriyitibwa Uganda, byonna eby'amawanga amalala gonna byonna era baagala nabyo okubijjawo, nawadde bannaffe abamu abo ekyo tebakimanyi. Naye nga yagenda okutusindika ku nsi kuno Katonda yali akimanyi, yali abimanyi bino byonna. Kyeyava atuwa amagezi n'omubiri okubeera nga gulimu bwe bayita obusimu, obuyamba okubeera nti gusobola okwetaasa nagwo ne gukola oba okwetaasa oba n'okukola obulumbaganyi kasita kibeera nga kyetaagisizza. Mu lufuuti ky'oyinza okuyita ekyo Katonda kye yatuwa nti defense system. Ekyo kiraga bulazi nti Katonda atambulira wamu naffe bwe tubeera nga tusazeewo okwetaasa, kubanga yennyini ye yatuwa emibiri egisobola okukikola ekyo n'okutegeera era n'okusobola okwerwanako. Kubanga mu bulamu buno twajja mu lutalo, wadde ennyimba zirimba nti weeyagaleko obulamu bumpi, lya ky'oyagala, nywa ky'oyagala. Kale osobola okugamba otya nti wajja kweyagalako nga banno b'osanzeewo, katugambe ensolo n'ebiramu ebirala byonna, nkwega n'obiraba nga birina amayembe, enjala engumu, ennene empanvu, amannyo amasongovu, amaliba amagumu, amaaso owulira empungu nti ne bw'ebeera kilomita 5 eraba wansi enkoko, abalala bawanda obutwa, ng'ogamba nti gwe wajja kweyagalamu kulya na kwenywera. Tetugaana weeyagalako, era tetugaana olya n'onywa era n'obeera ng'oli musanyufu, era kibeera kirungi nnyo, naye tekibeera kya magezi omuntu okwerabira ekyakuleeta. Katulina ebyokulabirako ku Katonda kyagamba ku mbeera nga Abaganda bwe bali. Okugeza, Katonda yawa Ibulayimu omukisa ogw'okukozesa amaanyi okununula Lutti okuva ku baamuwamba. Ate oluvannyuma lw'okubatizibwa kwabwe, Yokaana Omubatiza yasindika abasirikale okudda ku mulimu nga abalabula ekintu kimu kyokka okubeera abeesimbu. Awo mu Luka essula 3:14 Yesu yagamba nti mu biseera by'omu maaso wandibaawo okubeera nti nno embeera erireeta okuba nga kisaanidde abagoberezi be ne babeera nga beetaaga okugula ebitala okwekuuma. Ekyo Luka essula 22:36. Waliwo ne Pawulo we yasimira abakulembeze b'eggwanga ng'abaweereza ba Katonda abakozesa amaanyi g'ekitala. Ebyo byonna mwebiri era ndowooza kiri ekyomu kiri mu bikolwa by'abatume, sijjukira bulungi musonyiweko. Embeera nga mbi nga bakosebwa abaatusooka baakola ki? Kuba nabo tebaasooka kubeera na byakulwanyisa, baaboola omulabe. Njogeddeko emabegako wali nti nno omugezigezi yagamba nti si kituufu okusaba Katonda okukuyamba weegobeko omulabe ate nga gwe bw'olaga obwesigwa, mu lufuuti kale kiyite loyalty eri omulabe oyo. Ebintu bino tubirowoozeeko, tubitegeere, kubanga bw'okitegeera n'obeera ng'okimanyi mu bukakafu kikwanguyira okukikola.
ne tuba nti singa tunywera ne tuboola abalabe ne tubejjako nga bwe tusaba n'okubeera abeesigwa eri Katonda waffe mu kaseera mpaawa wekaaga bwe bagamba bajja kubeera nga balabe naddala okutandika ne bano ab'omunda bano bamayiga bawassajja bannamalamba bakagere baani abo bonna bakatende bajja kuba nga bakitegeera mangu nnyo nti nno embeera ekyuse nti obudde buze gye bwava ti abantu bategedde amazima nga bwe tugamba bulijjo era nga bwe tukimanyi era bwe munaayongera okukitegeera n'okukirowoozaako n'okukinoonyerezaako amazima gokka ge gafuula omwana w'omuntu we gamuwa eddembe ate go tegalimwa. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Amiina.